Katikkiro bwenzize okubatuusaako ku mukolo guno ogw'okwebaza era muzikirize mbusome nga bwe buli. Obubaka bwa Katikkiro mu kwebaza Oweekitiibwa Mathias Mpuuga Kitoovu Sports Arena leero nga 21 Juuni 2024 mbatuusaako okulamusa okuvudde mu bwakabaka bwa Buganda wamu n'obwange. Mwebale kujja ku mukolo guno omukulu ennyo mu bulamu bw'Oweekitiibwa Mathias Mpuuga. Oweekitiibwa Mpuuga yampita ku mukolo guno emabegakaawo era nabadde wakubeera nammwe, kyokka olw'emirimu gy'embuga egitalekeka neesanze nga nnemereddwa, bwetyo neesaba Oweekitiibwa Robert Waggwansibirwa omuyiggo wa Katikkiro era omuwanika ankiikirire abatuuseeko obubaka bwange. Okwebaka Katonda kiviira ddala ku byawandiikibwa mu kitabo ekitukuvu. Mwe tulabanga abantu abawera nga beebaza Katonda olw'ebirungi by'abatuusaako, okugeza abagenge abaali 11 yekka eyaddayo okwebaza. Abalala 9 tebaalabikako. Waliwo ne Hana naye yeebaza okufuna ezzadde, so nga ne Daniel Dawudi ne bwe yafiirwa omwana naye yeebaza bwebaza Katonda olw'ekyo. Awo nno neebaza Oweekitiibwa Mpuuga okusalawo okwebaza Katonda olw'obulamu bw'amuwadde ate ne byonna byasobodde okumukozesa, omuli okukiikirira abantu mu palamenti y'eggwanga, okukiikirira n'okukulira oludda olw'obwa gavumenti, ate n'obwa kamisona bwaliko kati mu kiseera kino. Oweekitiibwa Mpuuga mumanyidde ebbanga kwanvu. Obuweereza bwe obw'olwatu yabutandikira na Mengo. Ssaabasajja bwe yamuweera obwa minisita okukiika mu kikolwa Buganda n'okutuula ku bukiiko obw'enjawulo. Nalondoola nnyo emirimu gye bwe yali minisita omubeezi ow'abavubuka, anti nze obwaminisita bwange obujjuvu ku gavumenti ya Kabaka bwaliko ekiruyi eky'abavubuka. Ebyo yagikola bulungi era n'akunga nnyo abavubuka Kabaka be yali awadde omulembe gwe okutambulira mu buufu bwa nnyinimu. Bwe yasalawo okwesonga ebyobufuzi n'okwesimbawo mu kulonda mu mwaka 2011 saasooka kukyagala nga ndaba akyali muto ddala. Kyokka obukiiseewe mu Parliament okuva olwo okutuuka kati busosobazizza nnyo ebyetaago ebyamuntu wa bulijjo. Bwe yali mu kifo ky'omukulu w'oludda oluvuganya gavumenti, ebintu yabitambuza mu kifaananyi ky'ebyo ebyaneetaaga okutereeza mu nkola y'emirimu ya gavumenti. Obubaka bwa Buganda bwe bumu ku bagabana buweereza bwe. Bwe yali minisita omubeezi w'abavubuka ate bw'abadde mu byobufuzi ebbanga lino lyonna lyegaanagako Namulondo, ate n'obubaka bwonna okutwalira awamu ng'akiddemu. Bwe yali minisita omubeezi ow'abavubuka
ate ne bwabadde mu byobufuzi ebbanga lyonna lyegaana okudda mu mulolo ate ne bwakabaka yonna okutwalira wamu. Ate wadde sirina lukusa kwogerera Kereziya, sirowooza nti Mathias Mpuuga yali yeesambyeko Kristo. Neebaza otiibwa Mathias Mpuuga olw'ettaffaali ly'atadde ku nkulaakulana ya Uganda ate ne Uganda yonna okutwalira awamu. Ate era nsuubira abantu bazaakiikirira mu Paalamenti ya Uganda bamanyiddwa nnyo mu buweereza bwe. Misa ey'okwebaza eno weebereddewo nga tuli mu kaseera ak'okusoomoozebwa. Ebyobufuzi birimu kaweereege mungi: okunyoomagana, okuyombagana, okuvumagana, okwerangira n'ebiringa ebyo. Nkubiriza bannabyabufuzi okubeera abakakama, okusangaamu ekitiibwa, okuwuliziganya ate n'okusonyiwagana. Ebyobufuzi ebitaliimu butuula tebisobola kuzimba Uganda etweyagaza. Nsaba Katonda ayongere okuwa ekitiibwa Mpuuga awamu n'ab'enjuuye bonna omukisa, ayongere okuweereza eggwanga lya Uganda n'ensi ya Uganda mu bwesimbu, amazima n'obwenkanya. Ssaabasajja Kabaka wangaale n'enkumbi ku bbega. Nasako omukono Charles Peter Mayiga Katikkiro. Thank you.